okudda okukwasibwa Natasha mu maaso g'abannamateeka ab'enjawulo mu State House ne batransferringa ebintu bya Janet Bizza okubikwasa Natasha. Naye listen, ekiri emabega w'emizindaalo, gwe wenna amanyi nti obadde okolera mu ssente za Janet, dduka. Gwe wenna amanyi nti okoze transfer nozza ebintu eri, kale olw'okubuza obujulizi you're going to be eliminated. Bw'oba ng'omanyi nti okoze transfer ng'obadde okolera mu ssente za Janet, dduka ofulume eggwanga. Ate era genda weekebeze. Bw'oba omanyi nti okoze transfer okuva mu Janet okudda mu Natasha, wawedde dda. Gwe kasoono olaba abagagga abatandika okukunkumuka gundi ng'omanya oba accident oba az'okusaafudde oba masasi oba kiki, simanyi train emutomedde, simanyi biki, ng'omanya y'oyo. Nva kunaaba naye ntuyanira ku mu sipiidi zenkozesezza nga nzija, omubiri tegunnaba kukakkana. Kale eyo security alert gye mbadde nnina yokka, kubanga waliyo akeetereekerero, waliyo ebintu ebitali gundi nnyo, meeting tezibaayo nnyo, teziriiyo nnyo ewange, wingi ezange zentambuliramu, so kyekyo kye nsobola okubawa n'okubagamba. Now tugende mu politics ono, ate tugende mu kigambo kya Katonda kuba ebisinga byonna biri mu kigambo, era don't miss gundi y'ekigambo. Kakati Bayibuli egamba nti abantu bange bazikiridde olw'okubula okumanya. Bannayuganda muwulire, waliwo emirembe emabega awo okuva Museveni lwe yajja, waliwo emirembe egibadde crushed. Yagamba okutandika mu 66, ate nga mu 66 kitegeeza kyali mabega wa 66, kubanga agamba mu 66 mu crisis bo baali mu struggle, nga batandika dda struggle yaabwe ey'okwenunula, nga Uganda eri mu busambatuko bw'ebyobufuzi, nga bo bali mu kwenunula Abanyarwanda mu ggwanga Uganda. Ebbanga lyonna ne wabaawo ekitta abantu ekyekyeyonoonero, ne tuyingira 7, ne tuyingira 8, ne tuyingira 9, ne tuyingira 2000, 2010, tuyingidde 2020. Katonda bw'ayamba ne wasitulayo omulembe ogw'omulembe guno ogusobola okutandulula ebintu ne guzza akatambi emabega, ne tulaba ne tumanya bye twali tetumanyi, ne tulaba bye twali tetulaba naye nga bituufu, ne tubimanya. Kitegeeza Katonda kyava ayagala tumanye aba asitopinga okuzikirira, kubanga abantu bazikirira lwa kubulwa kumanya. Bayibuli bwegamba ekintu ekisinga okutta abantu butamanya, oba ekisinza okutta abantu mu Uganda butamanya, nti babadde batutirimbula nga tetumanyi nga tetuddukira mu bbo. Kati bwe tumanya tuleme ate kwefuula basiru, Bannayuganda ffenna wamu, kubanga ekyokutirimbulwa n'okuzikirira n'okuttibwa n'okufa na biki, ekisooka ku ye tebiriiko amuwagira, tebiriiko atamuwagira, biri ku Munnayuganda. Kubanga ate bwe tutandika okwalenjinga tusobola ogwa ddulo oba ne NRM tusinga abasinze okusafaringa Museveni ba NRM, okimanyi? Abasinze okusafaringa Museveni ate aba NRM abamuli ku lusegere. Tamale mirundi yakola katambi n'agamba nti nno NRM eringa Katonda ne bw'omuzimbira omuzikiti
ne bw'omukolera ki era akutirimbula era ogenda kiri ekya Katonda yo process. Naye Museveni taliiko muntu we, taliiko atali wuwe. Ye ng'alina kyayagala nga ye kigenda muyamba akutirimbula. Nti tosobola kikkiriza nti Museveni yatirimbula Nobbo Mayombo. Bw'okirowoozako oyinza obutakikkiriza nti Museveni yatirimbula Nyakairima. Bw'okirowoozako tosobola kukikkiriza nti Museveni yatirimbula Kasomoja. Kati wulira, olw'okuba obutamanya butta abantu, bwe wabeerawo okumanya abantu tukkirize tumanye, kubanga Katonda agenda okuleeta okumanya. Aba alina ensonga, aba asitoopinga malayika oli ow'okufa oba ow'okuzikirira. Ekintu kumanya kintu kikulu. Mukama yagamba abaana ba Isirayiri, mmwe muteeke omusaayi ku mufubeeto z'enzigi zammwe. Isirayiri yo n'ekimanya, yo n'ekikola. Omuyisirayiri eyalina mukwano gwe nga mu Misiri n'amubbirako, Omumisiri n'ateekako omusaayi ogwo n'akimanya n'aguteekako teyafa. Abo bokka abatakimanya, abataamanya kakodyo ki akagenda obbayisa mu kiro ekyo, be baafa. Olwaliro ngenda newala nnyo okwambala ebyambalo bino. Bwe mba ngenda kubeera kuba puroguramu mba nagiwulidde dda munda mu nze nga yatambudde. Kakati kyandetera okubanga ebyambalo bino mbyambala nga mmaze okutegeka nga mmanyi eno sijja kukoonayo, neno sijja kukoonayo, neno sijja kukoonayo, ngenda kukoona wano. Olwaliro ndi ebit bibiriko okusinga politiko, kubanga bw'obeera politiko okuba eno n'okuba eno n'okuba eno ne mugamba kati bwe mba nyambadde ekyambalo kino eky'obutukuvu n'obutuukirivu mba ngenda kubeera bibiriko. Kye nasalawo kubanga nanoonya engeri, nalowooza ku byambalo bino ne ŋŋamba bino ebyambalo nja byambalanga nga ndi mulayini bweti. Era abadde alowooza mbu ndeese omusekuzo, leero sireese musekuzo. Embeera mu byambalo by'obutukuvu n'obutuukirivu ng'omanya waliwo piisi awo. Kati waliwo piisi, sina gamba genda nti natona alina amatwi, atona alina amasikiyo. Nedda, soogera ku matwi, soogera ku masikiyo. Mbeera mulayini. Kati wulira, Katonda wamala okuleeta okumanya, abantu ne bamanya, aba asitoopinga kuzikirira. Mu abo baba ayagala bategeere bawone okuzikirira. Bannayuganda kambabuulire, ebintu bye mulaba okufa okuli e Uganda okw'omujjirano tekuli nakyo. Okufa okuli mu Uganda kuli state funded, kulina abantu abakugeneratinga. Kyova olaba nti sayidi eyaabwe olwawo giraba ng'eziika, kuba bo bafaanana kyoddeesi. Kyemuva mulaba nga muffe okufa tekukyalina nantiisa. Era kati okufa kuluma immediate relatives. Abaana ne baluma olw'okuba maama afudde, olw'okuba nga omuzadde afudde, omuzadde n'aluma olw'okuba nga omwana afudde, naye ab'emikwano bo tebakyalumwa nnyo, kubanga twakamala okuviirwako omukwano jjo. Enkya tulina ab'okuziika, tulina ab'okuziika, waliwo afudde. Kati mu b'emikwano mu ba distant abo tebikyakola nnyo ntiisa, kubanga okufa kwafuuse kwa mujjirano. Wulira, tusaana okuzuukuka singa malayika aba atuzuukusizza okutuwonya okufa. Senga tuba tetukkiriza kumanya, okuzikira kuba kukyali mu masekati gaffe. Temunyoomanga information, ate ekintu kyolabye kyotegedde yongera okukitunuulira, ate bw'omala okukimanya kibuulireko munno. Mmwe muwulire,
ng'oggyeko okutemulwa kuno okw'amasasi kuno okw'okutwala ne bakukuba empiso mu safe house wa naye mwalowoozezzaako ku kiriniki eziri ku byalo byammwe, amalwaliro agali ku byalo byammwe, mwalowoozezzaako ku woteeri eziri ku byalo byammwe? Kuba kati woteeri twakijjayo eri ku woteeri ziri ennene zi Sheraton ne tukizza ku woteeri ez'obubaawo ze bayita restaurants, ze zaali badde oba restaurant oba waati. Naye walowoozezzaako ku bantu abalina restaurant ennene n'entono, walowoozezzaako abantu abali mu malwaliro amanene n'amatono, abantu abali mu bitundu byammwe abakola bizinensi ezebbiri ezikwatira ddala ku ssenta y'obulamu mubamanyi? Mu kisaawe ky'ebyobulamu oyinayo omuntu wo ayina eddwaliro gw'osobola okgendayo n'omubuulira ekikuluma nga tomwekengera ng'okimanyi nti ono mutabani wa Katongole, n'oyingira mu ddwaliro ng'oyingidde mu ddwaliro lya mutabani wo, lya muzzukulu wo, lya mugundi wo, lya gundi wo, nga yavunaanyizibwa ku bulamu bwo. Kati mwe kambabuulire ekisaawe ekikyasinze okutirimbula abantu ku mulembe gwa Museveni, emmere n'obujjanjabi. Kyova olaba omwana owammwe gwe mwaweerera ebunjakko n'asoma obusawo ate tasobola kukola ddwaliro bunjakko. Buli omu mugamba bunjakko we. Sigambye nti amalwaliro gonna matemu, naye ebitundu 80 ku buli 100 ye mission. Ebitundu 85 ku buli 100 restaurant eziri n'obugundi obutono ennyo. Nkugambye nze nakugamba bwe mba njogera ebintu, tunuulira mu kitundu ekikwetoolodde. Kyogamba abantu beewammwe bonna bo tebamanyi kubala bizinensi ya mmere, okukola akawoteeri mu ssenta yammwe awo. Kyogamba ffe tetwawerera baana kusoma bya bulamu. Abaffe abasoma ebyobulamu baliwa? Bo tebasobola kuzimba malwaliro mu bitundu byabwe ne bajjanjaba abantu baabwe. Kiki ekibalemesa? Bwe baabitandika byabalema bitya? Tulekeraawo okuzannyisa obulamu. Tulekeraawo okuzannyisa obulamu. Kyova olaba ng'okuziika tekuva mu community zaffe.